nga ina atulukunyuka musaayi agamba Jacob nfa obulumi nangamba olubuto lwa taata nina emyaka 15 ne mama namugamba nti taata nkwata ne mama yagana okumpuliriza. Weewaawo mwana Katonda ali yangoberera kulamusizza nnyo wasiibye otya wasuze otya obulamu buli butya Katonda kuumya atya kugwa ina ebisoomoozebwa ebyokusoomooza ebikusoomooza tukusabira bw'oyita mu kulaba interview zino Katonda atwale buli ekiyuza okukkiriza kwo okwagala kwo n'eddembe lyo waliwo bannaffe abayita mu ddungu ly'ebizibu saba Mukama eddungu lye mulimu alifuula ennimiro engimu zibala ebibala olwo nno mukomewo muwere obujulizi nti nakiyitamu muyambeko ne bannaffe abalala okukyuka. Waliwo akaseera koyitamu ne kakwata n'ogamba nti oba nze akalimu nzekka. Gwe mwana Katonda ali wano nga tuyita mu kuwa obujulizi tuyambako ko bannaffe abali eyo abayita mu kaseera ke kamu ke twayitamu okufuna amaanyi. So okujja ne tukozesa microphones zino ne kamera nga tutudde emabega waazo tekitwala for granted. Lyerimu ku kkubo eriyamba emyoyo okuguma enjiri okusaasaana ne Katonda waffe okwongera okunyolera watudde wadde nga twali kisobola kumuyuuza naye yatutuma ku nsi kuno okola okwagala kwe n'okwongera okukwatirira bannaffe olwo tutuuke gy'ali nga ffenna tuyima nituwangudde omulabe sitaani gy'ali waddala. Weewaawo gwe alina microphone ne kamera bikozesezza otya? Microphone nkiddamu esobola okukola omuntu ne kamera era esobola okumusaanyaawo. Kamera n'omuzindaalo bisobola okusaasaanya okwagala ng'era bisobola ddala okusaasaanya obutwa. Gwe munanga bikutwa bikozesa otya? Tukomyewo ne menta wange mukwano gwange taata wange mbyensi nkiddamu bwe nali njagayagga ng'ensenga banyegabanye bwe nali ntudde ewantu nga mbivuddeko byonna mbigezezzaako biganye. Oluyimba lwange lwayita omulungi ogwasookera ddala ku leediyo, eddoboozi essengeekerevu olwo nno ne liwulikika nga liwa oluyimba olwo support era nga likowoola abantu okwagala oluyimba. Eddoboozi eryo lyali ya Mr. Jacob. Nakyewuunya kuba nali mbigezezzaako ne binnema naye bwe yayimirira yampa essuubi nate nakati siddanga mabega nsigala ndoota buli kadde n'okukoppa ebyo ebirungi byazandaga kuba nze ku ye gyali kunze tabaaza ogw'omuli gwengoberera n'enfuna essuubi. Weewaawo gye baliko omukulembeze yendi ogamba tametandikira bongo wano nesimye nnyo okutwako mu ofiisi yo nange nesimye okubeera mu maaso g'abantu abali ku channel yo era nesaba basaba nti okwagala nti ekintu ekisingira kuba ddala ekikulu. Tolina muntu kufa mulaga kwagala omuntu nga mulamu mulagi nti n'okwagala ddala nti omwagala era naye gwe balaga okwagala. Enensi abantu bakoowu bali bize naye ofunangayo omuntu akukubira ku ssimu akuweereza message akukyekingako manya omuntu oyo akwagala tomutwala for granted. Obulamu leero weebuli enkya obulamu tebuliiwo. Leero otambula enkya osobola okubeera omulema. Leero olaba enkya kibuyaga asobola okujja n'oziba. Leero owulira kibuyaga asobola okujja enkya amatu go ne gaziba. Leero olina emikono kibuyaga asobola okujja ne bagikujjako n'oba nga tokyalina mikono. So nkusaba njagala oyo akwagala ensi gitekemu ensigo y'okwagala n'ekyo ekirooto kyaffe ekyokwagala okuba nti tukyusa abakulembeze oba omukulembeze kijja kutuukirira. Siga ensigo y'okwagala ojja kukungulamu okwagala. Mukawaayirawo kennyini ndowooza Mr. Jacob ye yazisa amagezi John ge yakozesa n'ayita mu 1512 okwongera okutukuutira ebyo byabadde ayogera. Tutandise programu etandise gwe muganda wange yongeza si ya buwemu. Feel free okuyita abaana bo bakuŋŋaane tubeeko ne bye tuyiga nga tuyita mu maloboozi gano okutuukawo mu matu gonze nsubira tuliyiga ate naawe oliyiga ne waggulu abyo na Katonda tulimuweesa ekitiibwa nkiddamu. Abantu bangi nnyo Mr. Jacob mu kaseera nga kano beekyaye embooko zivuga social media etabuse okubaako ne wooyita bw'oteeyambula olina kuwemula okubaako ne bw'oyita bw'otakola kya kiralu
olwo nno bigaanira ddala abantu kati bakuliriza nnyo akakagaati akajjudde obutwa bw'ebivoola okusinga akajjudde omubisi gw'enjuki era akayamba omwoyo n'omubiri okulira ewamu bwe babitunuulira biwawa nnyo essanyu era kwoyo abikoze abikola leero olw'eggulu waddayo ewaabwe ayanizibwanga muzira ettima tokyasobola kwesiga muntu mwezi ekinene ennyo bw'omwesiga mutambulira ennaku 2 obwesigwa ne bufa ensi efuukuuse wabula nze wadde kiri bwe kiti saagala kukungubaga kubanze nkimanyi Katonda yatubulesinga n'abantu abagezi nga ggwe mu kaseera nga kano nze no wenzirukira gy'oli ne gamba menta wange omukulembeze wange kiki kyoyogera ku mbeera eno abantu bakwatiridde tutya kigambo ekyosobola okubasuula ku mitima nekibakkakkanya abo abeeyambula bakabasanya abaana abato abakola ebintu ebigulumiza sitaani olwo ne baswaliza ddala Katonda waffe bini abasumba abakulembeze abamasheeke abantu ba bulijjo n'abalala mukaseera nkakana ekigambo kyo kikulu nnyo mazima kiki kyewandibagambye tusobola okuyamba eggwanga lyaffe okukkakkana nate tudde mu ttembule ekisookera ddala Katonda yekka ayinza okubeera mu mitima gy'abantu okudda engulu wiiki ewedde omwana yava mu kyalo bakiyita lufuka nga taata we yamufunisa olubuto ng'ali mu esejo mwana muwala omwana oyo yarampuliriza ku rediyo n'agenda okugyamu olubuto ne lugaana najja ng'ayina atulukunyuka musaayi naye mu bakulembeze bonna bali mu bunamwaya muno yabayitaku nayita ku maama we nayita ku taata we nayita ku baani najja wano n'agamba Jacob nfa obulumi njagala kunyamba badde nzigyamu olubuto neruganyi nemubuuza olina emyaka emeka n'agamba nina emyaka 15 nemubuuza olubuto lwane n'agamba olubuto lwa taata nemubuuza walufuna otya taata ogwasooka yajja ku buliri ogwokubiri najja ku buliri nengamba maama n'agaana Jacob wenakoze omwana ono n'azaalibwa jakuba ndese ekikolimo ku nsi nemubuuza maama wo akimanyi tubaggyemu olubuto agamba maama takimanyi ne taata takimanyi naye maama namugamba nti taata nkwata ne maama yagana okumpuliriza nemubuuza maama wo ali luddawa nantwala gyali ekyasinga okunkwasa ennaku nti maama yagana okuwuliriza omuwala gwe yazaala n'agamba yalimba alina abasajja oli mukwayiriza musajja wange ate ngenda okunoonyereza nga mwana mujja na nnyina okitegeera so mu bulamu bwaffe obw'ensi abantu baweddemu ensonyi abantu bakyalina nsonyi eddiini tekyalina nsonyi abakulembeze tebakyalina nsonyi ne Katonda kati ensi agira wabulabe ensi ya Uganda eno Katonda ajagala naye Katonda era munyiivu kyova nti ebibi bingi bitambula ku speed ya kizungirizi okusinga ebirungi video ez'amakulu tesobola kutambula okujja nga video wemudde nadde ndi awo maama wange nampeeza video gye twakolako ku channel yo nayogera ebigambo yayogedde naye mbiwuliza ebigambo yayogedde ng'ekyasinza okutambuza video eyo obulumi bwe nayoyesa mu video eyo so ekibi kitambula ku speed tosobola kitangira kutambula because abantu ebitundutundu 7 ku 8 banyiivu mu nsi eno mu nsi yonna abantu banyiivu omuntu omukola akantu wekati nakugamba ekigambo wekiti omuntu omukolera ekirungi olwaleero bwakomawo enkya notakimukolera nakufula mulabewo so ogamba omuntu nti ensi eno yeetagamu mirembe okujja nga kannyininyini Katonda yamukutteko okola video zino n'oziteekayo naye si buli muntu yenna nti alabikenga video zoteekayo oba alaba video zoteekayo wazira oyo ali code for okulaba video eyo gyotaddeyo yagenda okuganyula mu video n'akyuka yekka okitegeera nti video zoteekayo ziba nyingi ojja kutenganga ne views zazo ntono because kyezoogera si kyekiri mu nsi naye oba kubanga otadde video
erimu kuba erimu olutalo erimu kuwemula eyetunda because ensi eyo kyekola ki naye mu video zoteeka nebanga vyemu vyebiri vyekikumi bibiri vibitaano ababitaano abagirabye muyinza okuvamu abantu 2 oba 5 abasobola kukyusa ensi eno gikyusa tewetaaga abantu bangi kyova ne Yesu yeetaaga abantu 14 okukyusa ensi kati ensi yaffe yeetaaga abantu abalisoba batono abasobola okutwala ekigambo kya Katonda mu maaso n'okulaga omuntu bw'okuwala na muntu munno oba okoze ekibi n'okusiga ensigo y'okwagala n'okusiga ensigo y'okuyamba bw'oyamba omuntu atayina Katonda aba akuwa empeera so kyetulina okukola kiri kimu kyokka ku keeping on nga tukola video bwezi tezikulagamba nti yamba oyo atayina kwata ku mukono oyo atasobola wa amagezi oyo ageetaaga w'ekibegabega kyo omuntu ng'omusanze mu nnaku awo ensi yokka tusobola gikyusa omukulembeze abantu nonno oyinza okuba byobagambye essaawa zino amatu gaabwe gayongedde okuguma n'okukunkumulirwa era bagamba nti Jacob byayogera tabitegeera nze bwe nagulira omuntu engatto bwe nagulira omuntu essaati bwe yafuna amaanyi agagula essaati eyanangira nga essaati zange zaalimu ebikuze namuwa yakyogera nga kyammenya omutima nemba kukuyamba bwe nagezaako okufunira omuntu omulimu namujja mu kyalo bwe namusuzaako ewange yayagala bba wange era kati amuyinamu abaana 4 kakati Jacob byoyogera tobimanyi era byogamba tukakanye emitima twongere okwagala ne zino video zokola zitutabula butabuzi bigambo ekikubanga nze nzikirizo oli mukuma era Katonda gwe yateekako amafuta mu mulembe guno bwengutulira njijukira Samwiri eyalangirira era yasiganga amafuta bannabbi nze nno nkwesiganya obuba okyali mu nsi eno byentya nkimanyi birina kuba bitini nnyo kuba Katonda yakuyitamu ffe tukugumireko era obweko ne bw'okyusa abantu bajjula obukyayi nga balina ensonga kati ekintu kyapeninga mu bulamu bwo nga tekyateeketeekebwa kubeera mu bulamu bwo bwe kimu kyawandikibwa nti olifumbirwa olizaalibwa olisanga oliyavuwala oliyamba ne batakujjukira olitomebwa buli kimu ekiri mu nsi ku luberebere nga twakatonya ku nsi wetu papa bakituwandikako ne bakituteekako nti kiriba bwe kityo wazira fena tuyambi nange nfunye disappointment mu kuyamba abantu but nzijukiramu olunaku lwe nalyanga mu kasasiro nzijukiramu olunaku lwe nasulanga nga sina kyakwebikka nzijukiramu olunaku lwe bantu balekamperingisha nzijukiramu olunaku lwe napangisanga foomu mu Kisenyi nzijukiramu olunaku we nayina nga ensi yonna nangyetamiddwa nga njagala kunywa butwa omuntu ya inspiring obutanywa butwa yali mulema so namusanga omulema ali mu kwebaza Katonda mwisa mu lunaku nze nva mu Makerere kivunguzo obutwa bwange mpitiddeko mu Kisenyi nyambuka nti okufudde musite ngende kufidde ngende wali wensuula e Kampala Road nisanga omulema ng'ali mu kwebaza Katonda nga wasaba awo nateera obutwa ngamba omanyi olaba omulema atalina magulu ng'alina emikono asaba Katonda kati nze omulamu alina amagulu lwaki njagala okujja mu bulamu bw'ensi olwa muzadde wange okubanga tanjagala olwa bazadde wange okubanga bangobye waka never okuvula nitandika okwapreciatinga buli kimu Katonda kyampadde ng'ono oyagala Katonda akukolera ebikulu totunulya biki byobakoledde abantu gwe tunulya biki byokoledde Katonda omuntu somujja mu kyalo nga kyateekebwateekebwa nti yajja okujja mu bufumbo obuveemu Katonda atakuwa ekisingako ku ekyo lwekubanga abantu wetuluzinga ekintu kyetulowooza nti kya mugaso nnyo mubulamu bwaffe tuba tulowooza nti nekintu Katonda atwerabidde buli bulamu bw'osipendinga ku nsi kuno liba ssomero ery'okusoma lyolina okusoma oguse olunaku lwotomera okufaako nga sanduuko bagitadde mu lujja bagenda kuteeka mu maka ag'olubeerera lwe lunaku olusasula buli kimu kyokoze ku nsi gwetebereza mu byafaayo by'ensiri ensiri ewangala nnaku 7 7 days ensiri wewangaala ate ensiri erina olulimi lwayo lweyogera kubanga n'ensiri nazo zoogera naye ensiri ku emyezi ennaku 7 1,2,3,5,7 ennaku zewangala ku nsi naye yebaza Katonda mu ngeri yayo oba endala okitegeera kati oba ensiri ewangala ennaku 7 esobola okufuna akadde
netunira cycle yayo Katonda engeri yagitenderamu negisiima kubanga yo eva mu bintu ebikyafu okitegeera eva mu bintu ebikyafu nemerako nnaku lumu ennaku 2 ennaku 3 ennaku 4 ennaku 5 6 olw'omusanvu ensiri neefa kati singa twalinga bantu nga tufiira mu nnaku 7 mu kuwangala kwayo tecomplaininga nti yazaalibwa mu bifo ebikyafu wazira ye imanyi nti Katonda yagigerekera ennaku zaazo zeezo zirina okubeera ku nsi ate n'omulala gye olaba ettaka lino okuva tuteeka ekigere kyaffe ekisookera ddala tuligirinnyako ne tulyoga ettaka naye ngaolunaku lutuuse gegenda okubeera amaka gaffe ag'olubeerera nowoba nga olina ebyapa bimeka fuuti zebakugerekako ziba zeezo tebasobola kukeera ku makya kugerekera ttaka lyonna linaga nti tukuzise wano bagerekako akatundutunduko keeko bajjajjaffe baali ku ttaka lino ne balirinyirira nayo tebakyaliwo naffe tetugenda kubeerawo myaka 40 agajja maaso baaga buli alaba vidiyo eno tasobola kubeerawo myaka 10 egijja maaso kubanga buli nnaku olukya okuwangala kw'omuntu kugenda kukendeera abali bawangala emyaka 2 ne batandika okukendeera ku 15 baabo 10 awangadde nnyo ku mulembe guno myaka 12 13 awangadde nnyo mu Uganda myaka 10 ate saawa zino abantu bafiira ku myaka 40 ana mu egyo ate obulamu bwe butandikira you understand kati ffe tufiira bwobanga kundi etandise okubeera bwetyo ngelisayiko y'okubeera omulamu etandise okukyuka siima Katonda konna kakuwadde esaawa zino waliwo omuzibe talabangako bulungi bwa ensi Katonda gye yagitondamu nga n'omuntu yamuzaalamu omwana oba gwe yazaalamu omwana tamulabangako mbalina nebunamwaya nga mufumbo bawe muzibe naye nga obabuuza obulamu butuusa butenagamazi kyensaba kiri kimu kyokka ze Katonda asobola okumpayo olunaku olwo nga tanakunzija mulamu bwensi okulaba ku nsi ku binyonyi engeri gye bibuukamu nga kyasaba muli mutima gwe waliyo kiggala nga tawulirangako kigambo wadde kya muntu wadde nakimu nga tamanyi buwoomi bwa kigambo bwe kifaanana naye saawa zino tukozesa ebigambo byaffe okudisitoyinga emitima gy'abantu omwana naakula nga maama we yamugamba gweoli kisiraani kya taatawo omwana naakula nga taata we yamwegaana okuva ku lubuto nga yakalinya mu lubuto wati we papa kati buli kimu kyakola omwana kyonna tekitambula because taata yatonda yeegaana obuvunanyizibwa bwe ate taata bwe yeegaana obuvunanyizibwa bwe n'ensi emanyi okwegaana wobanga toli musabi nkikuddiremu ensi ekwegaana bwobanga toli musabi bwobeera omusabi ensi tekwegaana mama ayinza okuba nga takwagala tata ayinza okuba nga takwagala Katonda nakuwa abazadde bosanze mu nsi ne bakwagala nze Katonda yampa abazadde abannonda kasasiro ne bansomesa ng'owaabwe ne banjagala ng'owaabwe ne bampa ekyokwebikka ng'owaabwe era nze we nabafuna omutima gwange nga baddayo wa maama wo leeta maama bamuwa omulimu ne bamuwa omulimu naba nga akola mu Bliss Video Library nanyini Bliss Video Library nanyini Simba Telecom eyannonda kasasiro eyatwala obuvunanyizibwa obw'okubeera taata maama ku mwana gwatazaala naawe ali ku vidiyo eno kikwatako nnyo okuyamba omuntu omufuula ekintu ekirala ekyenjawulo omwana ayinza obutakujjukira naye omuntu gwoyambye ayinza okujjukira omuntu gwoyambye ayinza obutakujjukira omwana ono akujjukira kati ebintu byensi buli Katonda wakukkiriza okulaba omuntu ekintu nakukkiriza nobanga otambula ku TikTok nosanga vidiyo nga vidiyo erimu message kirowoozeeko kiteeke mu nkola emitima gyaffe gifudde nnyo olw'okuba nga twagadde okuyamba okusuubiramu ebintu tetuyamba kuyamba nti tuyamba because of God tuyamba nti because ono kamuyambe kabampaane okitegeera let me just try to give you an example about my life nina omwana recently namuwa $1,1.5 ezanaabo nkuze bamuyita Kato omwana oyo yajja ng'omwana omulala ng'ajja kobo njaga kunyamba njaga kuddamu kutandika okusobola embuzi genze muwe ssente omanyi in return kye yakola yanvuma yampayiriza yakola buli kimu kyonna kyonna ekikolebwa omuntu but mu mutima gwange nzijukiramu omusajja gwe bayita omugagga omu yampa $1 nangamba nkuwadde $1 guno genda ogugezese
olaba osobola okuva ku mutwalo kubanga naye navaako ku mutwalo nefuka biliyoniya okitegeera genda ogezese omutwalo gwe weyamba nengenda mu Kampala kasino nenzanya mu Zaala natakobako kinanyongera ogwekubiri nampa emitwalo 2 nali nzizeyo nga mugamba muze njagala kugula leediyo nsaba kumpa emitwalo aga mu myaka egyo njakuba nzizizza nagamba funa akatebe nenkwata akatebe nantwala mu seefu ye nga alina millions 5 eza dola tuzitula wakati waati nagamba Jacob ojjako emitwalo aga nenzebala emitwalo 3 nengakwata wendi nagamba olaba lumwe nina kyekyuseeku nemugamba ate nina kyekyuseeku nagamba egyo emitwalo 3 nsoboze kuwa naye Jacob tonabakundaga nti okoze mbongo tonakundaga nti olina obuvunanyizibwa tonakundaga nti no okusa ebyensi. There's a difference omuntu okukuta ebyensi noba nga tolina naye ng'oli mukufu noba nga towasoma naye ng'oli mukufu ng'oli proud mu mirimu gw'okola oyera mu ttooyi onaaza bakadde okola ku sayiti whatever case it is ng'oli mukufu kana kalimu Katonda kayamba kyekino kinasiima ekyo Katonda majja okujjaawo akufuula emiliyoniya. Basajja bangi ba BM ketowulya BM komanyo omugenzi teri mwana we gwatandikiza mu bulamu bulungi buli mwana we yenna yamutandikizanga mu ffumbiro yalina ensonga ki yamutandikizanga mu ffumbiro ate nga mugagga nga mugagga yandigamye mwana we katandikire mu natandika mu ffumbiro eri okuwa value ekintu ekiyitibwa omukozi oli akola mu ffumbiro. So mu bulamu bwaffe tuyige okwapreciatinga buli kimu Katonda kyagezako tulaga tuyige okwapreciatinga ekyo ekitutuuseko mu bulamu bwaffe tuyige okwapreciatinga amaziga abantu ge batukose ebigambo batugambye bw'okwata ebigambo ebyo abantu bibagambye totolisobola oli feria oli kyana kya munaku oli mugwira oli ebigambo ebyo nebagambye because ng'ekyo okulwanyisa okukyusa Uganda eyenkya. Wow, Mr. Jacob ogenzi noyogera ku bantu okuyamba nembako nekyenjukira nadde nkola interview ya mukwano gwange omu taata we yali mumanyifu nnyo yayamba nnyo abantu mukwano gwange oyo yafuna ebizibu bingi nnyo n'agwa flat mwali eddogo ye nga bwagamba ebizibu ebimutyankana nako bwe yagwa flat omuntu eyamuyamba yoyo omwana taata we gwe yalonda n'amugja kasasiro n'amuweerera n'asoma n'agenda ebweru n'amwerabira n'omwerabira taata bwe yafa omwana bwe yakomawo okulaba ku taata nga taata yafa kakati ono ensi bwe yamulema omwana ono taata gwe yajja kasasiro ate yamukwata ku mukono kati yamukozesa era yamuwa ofiisi n'amuddaabula naye yamusanga ayagala nakwetta. Taata ensiga ejja yasiga ey'okwagala taata teyagiryako naye omwana we gyaliko yensi eyo. Bw'ogenda mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli Jacob yazaala abaana bangi nnyo. Jacob alina omwana gwe yali ayagala ennyo bali bamuyita Joseph. Joseph oyo nga Katonda yamuteekateeka nti alitaasa Jacob olunaku olwo alitaasa ekika kyaba Jacob olunaku olwo baganda be ne bamukwata ne bamuteeka mu binanka ne bamukola buli mpaka we bamutunda gye bamutunda eyo n'afuuka omugundi n'afuuka sireevu n'avaayo n'agenda nga Katonda amulinnyisa amadaala paka we yatuuka ku ntebe esalirawo ensi. Mu kusalirawo ensi ng'agituuseeko omukulu oyo teyakeera ku makya kukwata busungu baganda be babayisaamu nga bazze omusaba emmere bali tebamumanyi nga tebamujjukira yabawa emmere because senga tebaali babbo senga teyali ekyo senga tebaali bo senga teyataasa taata waabwe. Jacob yennyini yabba omukisa gwa Esawu yabba omukisa gwa taata we gwa muganda we Esawu. Mama ali mu kisenga ali mu mukwano tataga munange enkya nno ngenda ku blessinga Esawu. Taata yagala Esawu mama yagala Jacob. Awo ensi wetandikira nti mulimu omuzadde azaala omwana nga tamwagala ninga gwayagala Katonda tamuyimusa ate nayimusamu gwatayagala. Esawu mama namusalira amagezi namugamba ngendera eri ondetera kino nakwata Jacob namuteekawo tengeri taata bambizi yali talaba namwambaza ebyoya byendiga. Jacob nafuna omukisa gwa Esawu
era Katonda teyagana ku blessinga Esau because Katonda w'okunsi yali ablessinze Jacob ne Jacob Katonda akkiriza omukisa ogwo taata we yamuwa Jacob mu byafaayo bye Bayibuli ye musajja yekka era amezeeko Katonda ekigwo n'amugamba sigenda kukuta paka ng'omblessings ng'okyusizza kikyendi era mwagamba Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Abasajja abato batuuza ndio bakuzanya mu Bayibuli enamba Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Mulimu abasajja bangi nnyo abakola ebyafaayo mu Bayibuli omwo naye mulimu Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Nali nakyawa erinnya lyange bayita Jacob naye ne Jacob ono ndi mbaza manya gonna tatange nasaba n'antuma Jacob naye ngenda okwetegereza Jacob mu Bayibuli ne Jacob ono ali mubiri guno nga balina ebintu byebafaanaganamu ebitintini. Olanako ne Katonda manyi okulwana ne Katonda, manyi okulwana ne Katonda, manyi okweyambula nembeera bwereere mu nnyumba nenga Mukama gyenvudde omanyiyo Mukama myaka 8 nalyanga ku street ndaba njolekera okudda mu mbeera gye nalimu. Mukama kyekiseera okumeggana naawe. Mukama nkoyo okumpisibaamu amaaso. Mukama banka yange ekalidde. Mukama ebizibu bintumbyeko. Mukama nina amabanja mangi. At times waliwo time wootuuka ng'omuntu ng'olina okweyambulira Katonda. Jamu engoye zo zonna sigala bukunya nga wajja ku nsi kubanga era wogenda okuddayo. Newe nakuzika mu suuti ejjaka esigalewo omubiri gwo gwonna guddeyo mu nsi mu ttaka. Lumba Katonda mugabe Mukama saatondera kubeera single father, saatondera kubeera single mother, saatondera kubeera nga nsabiriza busabiriza, saatondera okuba nti esente zange zimpita mu buyisi, nkoye okuba nga engalo zino tezikuuma sente, nkoye okuba nga abantu bajja banzijukira nga bayagala buyambi gyendi, nkoye okuyamba ne batanzijukira. Mukama lwana ne Katonda mu ssaala. Mr. Jacob mukawero ke kamu waliwo omukwano gwange omuwala bino yabyeyogerera wadde nga biyita ku mmemme yange ne mukamwa kange obyatula. Bwe mba mbyatula obuvumbu bwe bwagala kudduka naye ate nzaani alemesa eddoboozi lya Mukama okuyita ku microphone eno okukyusa omulala. Musajja yamusiga siriimu yasookerako bwe yamukozesa n'amusiga siriimu yali agenze saba mulimu.